Indeed, young people are the leaders of tomorrow, as we often say, then today must be spent preparing them. The pressure to succeed in careers, businesses, and status must never outweigh the glory of nurturing functional families. Asire abatalize mu buli kibi. Oyo mu kuzuukira kw'omwana we abategekera obulamu obutaggwaawo abawe empeera ey'obutafa. Amina. We cannot remain silent, dear people of God, as substance abuse devastates our youth. From the slums of Kisenyi to the suburbs of Ntinda, from school dormitories to university halls, a dangerous culture is growing, one that peddles despair through drugs. Soka mbaletedde obubaka obuyozaayoza mukadde waffe Ssaabasumba ne bakristo bonna mu Uganda okusobola okutuuka ku Easter y'omwaka guno nga muli balamu. Obubaka obwo buvudde wa President wa Uganda ne gavumenti ye nga mwenna abakulisa okuyita mu nnaku ze muyiseemu, abakulisa ekisiibo, ate abaagaliza okugenda mu maaso nga tukulaakulana omulimu gwa Katonda n'ensi yaffe Uganda. And there are multiple types of drugs being brought in not by the poor people, but the rich, the wealthy, to mislead our young ones and destroy them. Let us be mindful and help our children to grow. And then we shall have a future as Ugandans.